po jako akawuwo. Okuva mwaka ogwa 2022 eggwanga lya Congo libadde mu lutalo olw'okulwanyisa abayeekera ba ADF abali mu bitundu bya Ituri abadde baleeta akasambatuko eri bannansi b'eggwanga eryo. Embeera eno ezze ewaliriza bannansi okuddukira mu ggwanga erya Uganda okusobola okufuna obuddamu. Mu mbeera eno omukama Ruhanga ow'obusobozi Bisaka nga yeegasse n'abaweereza be bawaddeyo emmere kw'abo abali mu disitulikiti eya Bundibugyo okusobola okulaba nga babeezaawo obulamu. Habwokuba ebiccupa bya Congo tulineyo abaikiriza n'abantu ba Ruhanga boona. Ab'entalo eziri Congo bwe bayizire mu Uganda n'abaikiriza bayiziramu n'abantu ba Ruhanga boona. Akwetwa Ruhanga Ruhanga mukulu w'abakwenda yatugambira abantu kuno embeera teri kulungi. Hanyuma niko twayikoramu omulimu tujje tuyukira abantu ba Ruhanga boona, titukuyukira abaikiriza boona kuba abantu boona baba ba Ruhanga. Hari omuntu wasitaani hano, abantu boona ba Ruhanga. Atwagamba katujje tuyukire abantu ba Ruhanga boona, tuyukire n'ekyokulya habwokuba Mukama Ruhanga osobozi byatandikira enyikiriza eno yeihama obwakukani tuleke kunobangana tuganyirangana tugozangana. Omuntu wena ali mu buzibu kirungi omuyukire. Ow'obusobozi Bisaka bino omubadde emmere n'ebikozesebwa ebirala abikwasizza omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino. Okusima obusobozi abokutereza ebintu bino abo abantu bitu abali mu buzibu disitulikiti eno ya Bundibugyo. Kandi nyawe nigenda kusaba disaster management ali hano naija kukwatagana n'omukwendo ono baloleta abantu abali kubi babe n'obo bafuna ebintu bino. Abantu bakumi mumanye engeri ababundibugyo nimwemanye ebintu bitu nosanga n'abantu abatali bakene nibenda bafuna ebintu nga bino. Nonka this time we need to be very strict. Abantu abali kubi abaligire konga bakine ekyokulya nabo baganyirwe ku bintu bino. Umalo Muhanguzi omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Bundibugyo agamba nti bannansi ba DR Congo abakayingira mu disitulikiti y'e Bundibugyo basukka mukenda ate nga kwabo 10 bokka be bali mu nkambi ey'Abobukwanga Transit Center e Bundibugyo. Abali mu n'abagenzi abali mu kampi n'abavuddemu kati twafuna abantu 9,000 more than 9,000 abadde twafuna naye abamu already bagenze mu settlement camps. As I speak now mu kampi tulinamu abantu nga 10 naye abasinga kati obungi abali mu thousands bali mu communities. Kyova now to our focus to LCs okulaba nti abantu abona they are written down to register nze ne tubategeera we bali. Ono era yegattidde wamu n'abakulembeze aba wansi abatandise okuwandiika buli munnansi wa Congo olwo nno balyoke bafune omuwendo omutuufu n'okusobola okulongoosa ebyokwerinda. Tuleserewo obuhunga bwa muhogo kilo 2,885. Ebihimba kilo 13 osanyu n'emu. Ebihimba kilo 13. Ebikalijo ebikaka 2,200. Ebikaka 2,200. RDC Muhanguzi n'abakulembeze b'e Bundibugyo basiimye ow'obusobozi Bisaka olw'okudduukirira abantu abataliiko mwasirizi. Awo okuteekateekaho okatuleetera ebyakubaasa kuteera abantu abo n'abaana bali aha kandi na tiriitwanzala naawe tunagenda kusiima kandi n'okusiima mulongo. Ebitundu mu disitulikiti y'e Bundibugyo ebimu ku ebyo ebuddamu y'abannansi ba DR Congo kuliko Town Council y'e Busungu, Bundigoma, Nyahuka, Kisuba, Sendera wamu ne Bubandi. Obusobozi abokuba okozere kyamaani muno kandi kitatabaho kulolangu watuleetera kandi watwirukirira n'ebyokulya abo abagenyi baitu we bali muno. Abaikazi bavuganikire mutero mu ngalo abo kintu kino. Obutunalizibwa okira ekizibu kinagende kumutakira
namusoborora akiri mu kutuleetera kwerukirira abantu ba Ruhanga ebyokulya nibyabaletera. Richard Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.